yo kkooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Wilson Masalu Musene ezeemu okuwulira emisango egivunaanibwa abawawaabirwa 20 nga bakulembeddwamu Aisha Nakasibante ow'oluganda lwa Dr. Agri Kiyenje. Ku bano kuliko Aisha Nakasibante, Badru Bukenya, Amil Kinene, Hakim Kinene, Mude Bukenya, Mubaje Rajab, Okot Alex n'abalala. Wabula basatu ku bo nga bano basooka kuvunaanibwa ne Sheikh Yunis Kamoga ne bejerezebwa baddamu ne bakwatibwa ne bagattibwa ku bano kwe kweza omuwendo ogwa 20. Olwaleero kkooti esoose kwejjereza omu ku bo Badru Bukenya era n'aggyibwako emisango ne bamulagira agenda ali e Butaala. Kooti esazeewo nti ddala weddire yeeka kaakano kooti ekusaba osituka era ofulume mu kooti. Oludda oluwabi lulina abajulizi 15 ng'olwaleero omujulizi omu nga mu poliisi yawadde obujulizi bwe. I went ahead and examined this person on 1st of March 2016. He was of normal mental status. Kkooti eddamu okutuula olunaku olw'enkya nga pulida w'abawawaabirwa Friday Roberts Kagolo bw'ategeezezza. Ese mujulizi omu yekka dokita wa poliisi naye dokita wa poliisi ndowooza mumulabye ensonga zino tezeetaaga kuzoogerako kuba ziri mu kkooti naye ebibaddewo mubirabye so tusuubira okuddamu enkya bagenda kuleeta abajulizi abalala.